Kaakati buno obubbi abakyala bwe mwatandise ate mu butaddemu ennaku zino ebisoko kati temukyabba mwekka muleeta ne bamaama bammwe ne babayambako nga mubba naye bannange 2026 mutabuse. Akatambi kolabaako omukyala yanoba mu maka ga bbaawe n'atambula n'agenda abadde takyabeerawo. Omwami abeera yekka abadde yagenze ku mulimu. Omukyala ne yeekoobana ne nnyina bajje batike ebintu by'omusajja nga taliwo babibbe babitwale. Maama w'omukyala yoyo gwe mulaba ali mu gomesi ali wano ali mu kwebuzaabuza ayimiridde yekka mu katambi kano akutte ekifaananyi era akamotoka koolabaako ke kamotoka ke baleese okutikkirako ebintu by'omwami babibbe babitwale. Imagine Nazaala n'osituka mu makaago n'ojja ew'omuko ng'oweekobanye ne muwala wo mubbe ebintu by'omusajja mu bitwale. Bannange buno obubbi sibulabangako. Era munnange babiri bano maama n'omwana balese bulungi nnyo akamotoka ne bamenya kufulu y'oluggi lw'ennyumba y'omusajja ne batandika okusomba ekintu kimu ku kimu nga babiteeka ku nnyumba babibbe babidduse babitwale. Omusajja taliiwo yagenze ku mulimu. Kati wabaddewo neiba abalengedde nga batandise okusomba ebintu babitwala. Neiba oyo nga yalaba omukyalo ono ng'anoba era amaze ebbanga nga taliiwo. Neiba kwe kubaako ne batemyakawo n'abagamba omukyala yanoba mu maka ga bbaawe tumulabyeko ali mu kubba bintu bya musajja bisomba abitwala. Abantu kwe kukuŋŋaana bagenze okutuuka nga maama n'omwana ebintu by'omusajja babimalidde ku mmotoka bamaliridde bagenda. Buli kimu ekibadde mu nnyumba babadde bakitisse nga bakitwala nga bakibbye nga bakitwala. Kati ono gwe bayita mubbi yajja nakaveera lwaki aleese loole munyazi ssebo. Kati akayimba bakatuukiriza era abatuuze bazze ne bagamba nnyabo Nazaala naawe nnyabo temugenda kubba bintu bya musajja si mmwe abaabikola. Babibatikkusizzaako nga nabbugi si mufungize. Nazaala aswadde n'alyoka tulamba ameekalirize ng'ebintu abantu ne bajja ne batikkulako ebintu ku mmotoka. Oba omwami amaze n'atuuka sijja kukulimba kuba simulabyeko naye ng'abantu b'oku kyalo bagambye Nazaala togenda kutwala bintu bya musajja nga tulaba muwala wo yanoba. Kati ate akomyewo abba ebintu by'omusajja abitwale ku ddiiro ki? Ebintu babiggyeko. Nazaala asigadde awo atunula amatankane ng'embwa esudde ekinusu. Kankutuseko akatambi kano okerabireko ne buno bubbi bamaama bwe mwatandise mu butaddemu ne bamaama bammwe vidiyo yiiyo. Nazaala nno mulabe omubbi azze kubuko kubba bintu bya musajja. Wuuyo yoyo ali muka oyo nali mugomesi. Wuuyo olwo nno babadde basibye ebintu naye bibiro bikikkulwa. Nazaala bba. Bw'oba olya emmere gw'erya Nazaala bakuba ebivaliso vaayo.
laba nno omukazi abadde abbye ebintu. Kakati 226 nabagamba 226 ye yakutwettira. Buno obubbi nga tebuba busukkiridde bannange bakyala. Kwegamba omuwala asazeewo obubbi abuyingizeemu n'ennyina. Bannazala nammwe mwekubaana ne bawala bammwe mu bba abasajja. Buno obubbi bwennyini funguula biswa. Singa abadde mwami nga yabba ebintu by'omukyala bw'atyo, singa oyo omwami bamukubyekubye nga ne poliisi emulute kumusiba. Era singa tebabadde batuuze ba ku kyalo, omukyalo n'abadde atutte ebintu by'omusajja ng'ennyumba agirese enkalu, omwami yandigenze okuvayo ku mulimu nga bamugamba munnange mukazi wo azze ne maama we ne batwala ebintu ne bagenda. Ne wabaddewo neiba eyalaba bano nga baawukana era abadde akimanyi nti omukyala yanoba era amaze ebbanga nga tabeerawo waka. Neiba oyo yatemeza ku bantu ab'enjawulo ne bajja ne bataasa ebintu by'omusajja. Abantu b'oku kyalo we bataasiza ebintu by'omusajja nga bitwalibwa nga bibbibwa. Bakazi mmwe mulekeraawo obubbi buno buba bubbi bwennyini. N'otunula Nazaala omukazi omukulu naye n'asekutuka ajje ku buko ayambadde gomesi ye naye naanekaanekanye naye nga azze kubba. Naye bannange Uganda eno tebutuweeza. Omukyala imagine yanoba mu maka g'omusajja n'agenda natambula n'agenda. Bwe yanoba omusajja abadde yekka mu nnyumba, teryamufumbira, teryamwoleza, amulabirira, asibawo akayumba ke n'agenda n'akola. Omukyala abeera eno wa maama we gye yanobera. Omukyala ndowooza abadde eyo n'agamba naye ono omusajja lwaki simukomya nengenda ne ntikka buli kintu kyonna kyonna ky'alina mu nnyumba. Omukyala ndowooza ng'aliramu maama we nga mugamba maama omanyi mperekeraako nziyeyo bino ebintu bwe nnaaba nzekka nnyinza obutasobola kubiggyayo naye abantu bwe banaakulaba bajja kugamba maama we kasita waali munnange omuwala nga yeesitula n'ennyina amuzaala gw'olaba oyo mu ggomesi omukadde omubbi akaddiye n'obubbi bwe bw'obubbi bw'ayigiriza ne muwala we. Omanyi bagamba omwana omuwala asera na nnyina. Maama bw'aba mubbi n'omwana omuwala aba ajja kuba mubbi. Bwe kiba kakati munnange nga beesitula nga bagenda ku buko basanze omwami taliiwo ng'ennyumba ye bambi yagirookinze yagiggadde yagenze ku mirimu. Bano batuuse bamenya bumenya nnyumba nga bamenya kufulu nga baleeta emmotoka bazze nayo bulungi nnyo batandise okutikka kimu ku kimu. Okumanya bano babbi n'obusigiri nabo babadde babutikkiddemu. Obusigiri buno obw'ebbumba nabo babadde babubbiddemu. Tebabulekedde musajja kugaa tebamusaasidde oba musajja watu bw'anaakomawo anaafumbira ku ki n'obusigiri babutise babubbe babutwale. Neiba n'abalengera agenza okulaba emmotoka ejjula ababitwala kwe kutemya ku bantu. Abantu ne batuuka ne bagamba gwe mukazi gwe tewanoba tewava wano tewagenda ebintu by'omusajja otwala byaki ye ali ludda wa lwaki obitwala taliiwo abikuwaddeko ennyumba y'omusajja omenye ng'omukazi addamu ng'omukazi anyega. Abantu ne beekyanga ne beekamwana ekyalo ne kikuŋŋaana ne bajja ne batandika okutikkulako ebintu kimu ku kimu ku mmotoka y'omukazi kimu ku kimu nga babitikkula babiteeka wansi obusigiri engoye emifaliso byalaani busepiki bikopo. Ono omukazi mubbi bannange. Allahu akibar. Ono omukazi mubbi. Obusengejja obujiiko fooko omanyi kye bayita okwera. Ennyumba agirese eringanga muzikiti nga nkalu era tebaba kuba bantu ba ku kyalo. Mission ebadde eyise mulekati eno ye gibayita mission impossible naye nga bakyala mmwe mulekeraawo obubbi module eno. Mulekeraawo obubbi module eno. Omwana ne maama babadde basaana ne babayisaamuko kumpi. Nazaala n'amanya nti okuwagira muwala we mu bisonga z'obubbi kintu kibi nnyo kibi ddala.
kibi nnyo, kibi ddala. Owagira otya muwala wo okugenda okubba ewantu gye yanoba? Kakitegeeza bw'anaafumbire wala ne baawukanira naye ajja kgenda bbe, ate nga ate okuba nga yali abbyeko. So embeera bwetyo bweri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwabale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mukola omulimu gwe mannyo nnyini ddala. So subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako osobola okuba nti osuba buli mawulire ge mba nkoteddeyo. Ne bagamba eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantu wala wonna wonna. Ffe tetuvuma, tetuwaayiriza, tetukonjera, tetuvoola. Amawulire nga bwe gali bwe ngakuleetera, tetufeekinga mawulire, gabaako n'obujulizi n'obukakafu. So nkusaba osubscribing osobola okuba nti osuba buli mawulire ge nkuteerayo. Kona mu kapeesa ka subscribe kaba kabwerera okusubscribe nga tosasula de n'ekikumi. Bw'omaliriza kona mu kade, akade ako kajja kuleetera ebigambo ebiriko personalize ne all. Kati akagambo all k'oba okoonamu nti buli notification bwe mba ntaddeyo video notification ejja ku ssimu yo n'oba ng'osobola okutwota buliro. So subscribinga ebisigadde obindekere. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.